you people of the church, the bishops have written. Now they are saying, why are you leaving out the Muslims? Excuse me, really? Really? The Muslims opted out. That the church has been consulted. Time and time and time. Very building, they have been consulted. So it's really not fair for them to pretend that they don't know what is happening. Omukubiriza w'Olukiiko lw'eggwanga Rebeca Kadaga atamidde abakulu b'amadiini balumiriza okubeera bannanfuusi era abeeyisaako okubanga baludde nga bagatta abantu abali mu bufumbo bwa kawunda akakubye eddirisa nga n'abamu babalinamu abaana wabula kino kitabudde abakulu b'eddiini ne bamwambalira. If we could also remove this issue of cohabitation, it is a direct affront to the legitimation of illegal marriage arrangements. How do we safeguard the rights and interests of these two people and the children? To which clan they belong? Where are they known? I know the church doesn't like the word cohabitation, but it's a reality. That is why you see sometimes you say there are mass weddings. Why? Because the church has convinced them now to what do they kulongoosa? What they call kulongoosa obufumbo. Kadaga agamba nti etteeka lino ligenda kuba terizingiramu basiraamu kubanga baludde nga baliwakanya nti teribakwatako kubanga balina amateeka gaabwe agafuga obufumbo. Wabula abasiraamu abamu basobola okweyambisa etteeka lino. The bill was come here for the second reading and the Muslims marched. They were ordered from the mosque, by the way. It was a Friday. They were directed from the mosque, you march to Parliament now. And they came here and said, for us, we don't want to be part of this law, we want our own law. So the government said, okay, we shall not force you to be part of this law. We shall make a law for you. Okugabana ebintu oluvannyuma lw'okwawukana kye kimu ku bintu ebisinze okutabula abantu. Kyokka wano ababaka baawukanye ne sipiika nga bagamba singa abantu bakola bonna emmaali kyandibadde ky'amagezi n'egabanibwa. Tebasobola okugumiikiriza mpozi nga wali abawa ssente okuyisamu ekintu kino. Tewali n'omu antaddemu ensimbi. Naye omulimu gwange nga activist oba ffe ebitongole by'abakyala ebyatandikibwawo bitandikibwawo ku mulamu ogugamba nti abakyala be bakyasinze okunyigirizibwa mu nsi yaffe n'olwekyo ate tebalina eddoboozi tutandikawo ebitongole bino okuba nti tuboogerera. Kyamu nnyo kubanga ffe faani badde bagamba nti tetuyise etteeka kubanga naffe tulina ebyaffe bye tulemezaayo. Naye nga tugamba nti etteeka lino nnungi nnyo ligenda kuyamba abaami n'abakyala okubanga bayingira obufumbo obulungi. Ebbago lino lyakamala emyaka egisoba mu 40 mu Paalamenti wabula nga buli gavumenti ejja libadde ligiremerera. My appeal to the Parliament and to everybody is that more time should be given for consultation, that finally the matter is debated upon in Parliament and it comes out with a better solution and better law to govern the institution of marriage.